Mumikwesese nga bulijjo Uganda at large sikubuzeeyo era emimuli n'emiwogo muganda wange tukyagivuunyoolera ddala. Nga sinaba kweyongerayo Uganda at large era nziramu kuumulanga muyambe ku mukutu gwammwe Uganda at large. Gusobole okubeerawo mpola mpola nga nange bwe nnwana. Naku zino nali nasirisaamu okubeera nga nkuba omulanga bagamba nti nyini mufu yakwata ewuunya. Naye kakati era still gwe wenna alina kaalina osobola okuyambako ku Uganda at large nga bwe tugezaako okubeera nga tuwanulayo emboozi zonna n'okubeera nga tugulongoosa tukagalira omutindo okusinziira munnange ku bannaffe okubeera nga tubeewala biki bye baali bakomplainingako era obwala tulekerawo okukozesa ebintu byabwe kubanga n'ebifaananyi byabwe bibaluma na buli kimu nga bw'omanyi ensonga ki tujjayo emboozi zonna. Ensonga ki ennaku zino n'emboozi bw'oziraba ziriko bifaananyi just thumbnail emboozi etambulirawo awo bwetu. Ne bw'oba olinako olina osobola okuyambako Uganda at large. Kiri very important. We tuli essaawa eno nga bwe ntera okubagamba bwe mbadde nga nzija bagamba ebbanga lyonna nti Uganda weeri bw'oba tofumiitiriza oyinza okulema okumanya ekituufu kye ki kubanga bannaffe abatufugidde ebbanga eriwerera ddala emyaka 40 nga balemeddwa okubaako kye batuukako bw'ogeraageranya n'abakulembeze abaali babaddewo mu Uganda nti bo bano bafugidde emyaka 40 malambirira nga ebintu byonna birigadde nga ali nga bwe mubiraba weewuunye bakyalina ebyokwogera bingi nnyo era ebyokwewolereza bingi era nga batulaga nti bakyalina pulaani ey'amaanyi. Naye bannayuganda njagala mumanye nti abantu abatugamba ebyo bo bagagga bavundu nnyo. Ne General Museveni kennyini yatukakasa n'atugamba nti abafamire ye bo kati bagaggawala wabula kakati kyalina okukola kwe kukiba ne ku bannayuganda abalala nabo bagaggawale naye baba be yabajjako engalo bagaggawala. Jjukira nti Bobi Wine yatugamba nti ebyobugagga ebiri mu Uganda kubanga tebavangayo kukyewakana bw'aba gold ebirombe bya gold n'atugamba ekitaba kya Museveni kiba kya Janet bwekitaba kya Janet kiba kya Sodo bwekitaba kya Sodo kiba kya Salim Saleh bwekitaba kya Salim Saleh kya Muhoozi kya Natasha kyani n'abazzukulu kati n'ebyobugagga ebirala byonna. Era Deputy President wa Western Uganda owa NUP yayogera ku radio eyasaidiza eyo n'agamba nti Iron Ore oweeyo Salim Saleh yakolaki yamwefuga bw'atyo bwe yagamba naye tebavangayo kwewakana bintu ebyo nti bannange buno bulimba katubabuulire Uganda erina ebirombe bwe biti erina ebyobugagga bwe biti eby'omu ttaka bivaamu ssente bwe ziti era bisimibwa bwe biti era bikola bwe biti bitwalibwa wano era ssente ezo ne zikola kino. Awo basirikawo kati eggwanga nga Uganda ne libeera nga liri mu matigga muganda wange era amatigga ago nga sinaba kubeera nga neeyongerayo sooka munnange omanye nti Haji Haruna omusomi w'edduwa wali e Bulumagi ku lw'ejjinja ye yekka gw'osobola okutuukirira bw'alina ebizibu mu maka eby'omukwano alina ebizibu mu byenfuna alina embeera oba ayita mu mbeera ey'okusoomooza kubira ku Haji Haruna omusomi w'edduwa ennamba ze ziri awo sijja kubeera nga nkubulira akawunvu n'akagga wabula gweyogerezeganya naye ajja kuba kukwasaganya. Kakati bino byonna byenkubuulira muganda wange nga tugyeko Haji Haruna ebisoomooza bannayuganda ebigambo ebyayogeddwa muganda wa Museveni nga alabula abavubuka obuteekalakaasa olw'ensonga nti bayinza okukoppa ab'ekkinya ne beekalakaasa era nga ye agamba nti abavubuka baali badde bayiiya mu kifo ky'okubeera nti oba oli awo ate balowooza ku ky'okwekalakaasa nti baali badde bayiiya buyiiya baali badde ba innovators okusinga okulowooza demonstrations. Kati bino byonna Nuwagira abyogera era jjukira nti Nuwagira muganda wa Museveni
ono y'omu ku abo abawumye omutwe mu kuleeta mutabani waabwe Muhoozi Kainerugaba era mu kibiina kyabwe mu kisinde kati kye bayita ekisinde ekya Patriotic League of Uganda. Kakati bayina kye bayita Patriotic League PLU Youth Forum era nga yabadde ayogerera wansi w'omulamwa ogwa Youth Leadership and Civil Engagement Building Tomorrow's Leaders Today. Kakati awo muganda wange batugamba nti Building Tomorrow's Leaders Today already bano batugamba muve mu byobufuzi kubanga ekizibu ekiriwo kyenjagala mumanyi nti waliwo gurupu y'abantu oba gurupu y'akabano abagezaako okubeera nga batulaga nti buli kimu kitambula bulungi, buli kimu kiri okke, naye jjukira nti bo already bagagga nnyo nnyo n'okusukka ku gyenkomye kubanga already mukama waabwe mukulu waabwe oba taata waabwe oba jjajja waabwe yatukakasa nti bo already kati abafamire ye bagagga nnyo, wabula kati bannayuganda be basigadde okubeera nga bakola kinejjukira nti bino byonna byayogererako nti bagagga nnyo. Bannayuganda balowoozeddwako after 40 years, emyaka 40 egiyise bannayuganda okubeera nga balowoozebwako ate nga tewali garanti nti ddala kituufu bannayuganda bagenda kukola ki kulowoozebwako. Naye olw'okuba nti nno era bagamba nti ebyomusiru omugezi yakola ki yatwala nti kati bannayuganda mu kubeera awo mu mbeera ey'okukkiriza babasiba katambala ku maaso nti nabo bakitwala bwe batyo nti bali babalabanga oba bakatonda oba baddirira Katonda kubanga batugamba nti already Museveni mugerageranye ku Jesus kubanga nti bw'oba olina ebizibu n'omutuukirira buli kimu akola ki kiba kiwedde. Naye sooka weebuuze nti ye yajja atya okutuuka awo kubanga already bwe bagenda okuviira mu nsiko baatugamba nga nenda panti tebakola ki tebalina kwegamba tekyali kyakuvuma naye kwegamba oli yakireetanga ekyokulabirako kwegamba okulaga nti omuntu yali ku zero nti bano baali ku zero nnyo. Naye ebigambo bino byonna katugeze kale program yali badde nnungi ey'okubeera nga abavubuka babazimba mu bukulembeze n'okuzimba oba oli awo mu abavubuka abaali badde abayiiya abenyigira mu business entrepreneurship. Naye ebyo nga bw'obiwulidde awo waliwo omusingi ku byo oba already kati nawe baagala bajje babikozese kubanga bakimanya abavubuka bwe bagendayo ne babawayo obusente bwe batu ne babakuŋŋaanya baasi ne zibasomba olwo nga bagenda bakozesa mu byobufuzi olwo babala kiri ekyabwe ekya Muhoozi project mwe kyava eyo ne kijja kakati kikino mu Patriotic League of Uganda nti bakiraba nti balina okubeera nga beesembereza abavubuka. Bino byonna ajjukira nti nga bwe nkutegeezeza nti muganda wa Museveni Michael Nwagira bwe tumanyi nga Toyota yabadde abyogera era bw'atyo yakubiriza abavubuka era bw'atyo n'abalaga obulabe obuli mu kwenyigira mu kwekalakaasa era nga ageraageranya ku ekyo ekiri e Kenya. Naye nga wano bw'otunuulira ebintu bino byonna katugeze bwe kuba kwekalakaasa, okwekalakaasa tekusobola kuva mu bbanga era y'ensonga lwaki okiraba nti bannayuganda tebanatuuka ku mutendera gw'e Kenya. Okwekalakaasa tekusobola kuva mu bbanga buviibwe gutyo ne kujja ne kugwawo nti kati abantu bajje beekalakaase. Nedda, nti gwe bw'osanga abafumbo nga bayomba leka kulowooza nti tebeeyitako honey baby. Akakaseera kaaliwo era buli omu nga tasobola nakulya mmere nga munne tannajja. Naye ate kituuka kitya ku kiseera okubeera nga omulala taagala kumanya bikwata ku munne nga n'omugambo wange taata gundi yamanyi bannange maama nze nzijandidde nze ngenda ogendeka nga nalidde edda n'emmere saaga kulya bemmere by'oyo omukazi saafumbye kale bw'atuuka yeebaka bwebasi ne bwe tabuuza na mmere oba waliwo ku mmere yeebaka n'ababunaabi ne yeebaka kitegeera
kwegamba leka kulowooza nti ebyo biba bitandikidde awo nti byatandise jjo kati gwe nojja n'ojajinga n'ogamba omusajja alina empisa embi oba omukazi alina empisa embi olw'okuba nti omukazi akunnyonnyodde oba nti owulirizaako omusajja yekka. Kiba kitegeeza nti bizze byezimba olw'embeera ejja ebeerawo nga bijja byepanga paka we bikulu okutuuka awo kati okwekalakaasa tukusobola kuva mu bbanga. Naye nti ekyo si kye kyalibadde ekikulu nti abantu beekalakaasizza, naye ekikulu wano okwekalakaasa Museveni n'abantu be bakimanyi bulungi nti abantu be beekalakaasa, ekisooka bajja kwonoona ebintu byabwe, omunyago gwabwe, emaali yaabwe gye bakoze, ebizimbe byabwe bye balina mu Kampala. Era mwalaba wano nga tuli mu kampeyini za 2020 tugenda mu kalulu ka 2021 nga bateekawo ebiboozi eby'abantu abaagala okwokya ekibuga, abaagala okukola batya. Ebyo byonna bitikugamba omuntu akiteekawo amawulire gasookeyo, endowooza zammwe kyalowooza kye mugenda okukola nti abantu bayinza okukola bwe bati, abantu ne bayinza okwekalakasa ne bakola bwe bati. Kati Toyota bino byayogera, tayogera lwakuba nti alumirirwa nnyo Uganda oba bannayuganda nga bw'ayogera ku patriotism, kubanga era waliwo ensonga zennyinza okukuwa lwaki wano bo omutima ogwagala eggwanga tebagulina, kati ate yayagala bannayuganda bo babe nagwo. Bo already abali mu buyinza abafuzi tebagulina, wabula baagala bannayuganda bo be babeera nagwo. Kwegamba kiringa omusajja katugeze n'afeera omukazi omukwano. Waliwo abasajja abafeera abakazi omukwano, n'amuteeka mukwano omungi ennyo naye nga talina kaamuwa, naye ng'amuteeka mu mukwano omungi ennyo. Kati omukazi n'abeera ng'ayagala nnyo omusajja, kati omusajja n'atandika okukola ebintu eby'empisa embi ku mukazi oyo, naye ng'omukazi yagwadda mu mukwano, tasobola kwesonyiwa musajja oyo, alaba ye musajja yekka. Era bw'alaba ng'omukazi abanga agumaagumako bw'ati ng'amulaga alinayo omukazi omulala amwetega, ng'omukazi ono agamba ate bwenna amuleka abakazi bagenda mutwala abalala, ng'agonda mukazi wattu. Mukanya kulaba omusajja yamuloga yakola ki? Kumbe ye yamusoma busomi ndowooza. Kati bano batusoma endowooza, njagala mukitegeere bannayuganda nti bo bakimanyi bulungi nnyo nti mmwe nga bannansi temwagala kwonoona nsi yammwe kugiteeka mu lutalo. Kyovudde olaba nga being a true Ugandan ye tasobola kuteeka lutalo mu Uganda. Obote being a true Ugandan naye okiraba nti kyali kizibu nnyo okubeera nti oba oli awo basalawo nti katugeze nti okulonda kubadde bwe kuti, katugende tukole bwe tuti, tuteeke eggwanga mu lutalo. Naye ate bo awo bakyenyumiriza namu n'ebikolobero bye baakola byonna okubeera nti bateeka eggwanga mu lutalo, abantu ne bafa, abali mu bukadde ne bafa. Essaawa eno nti omuntu yenna katugeze okwogera ku kyokugenda mu nsiko, okiraba nti ate bo bakimutiisa nnyo kubanga bakimanyi kiba kigenda kubajja mu buyinza, ate bo kye baakola kye kyabaleeta. Ate era bakimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda because bo ba true Ugandans tebasobola kubeera nga batwala eggwanga mu lutalo, bakitiya kubanga tebaagala kutta bannayuganda bannaabwe bwe kiri. Kakati awo b'emitima gyaffe baagikwatira, era enjiri bagibuulira nnyo, naye ng'ekigendererwa kyabyo si lwakuba nti balumirirwa nnyo eggwanga, lwakuba bakimanyi nti abantu singa bayimuka ne beekalakaasa kaba kakoze eki kaweddemu. Kakati bino byonna nzija okubyogera bwe nti olw'ensonga nti sirabawo Nwagira Michael oba Toyota musingi kwasinzira kubeera ng'atunyonnyola bino. Bannakenya beekalakaasizza, era abavubuka njagala okubuulira nti bwe kuba kwekalakaasa be bakuumamu mutwe, era bwe batyo ne baleka okubeera nga boonoona ebintu ebimu ne batuuka n'okulumba palamenti. Naye njagala okubabuulira nti ekyo okubaawo nga bw'okiraba ekkinya tekimala gajja, kitegeeza nti wabaawo embeera ekireese, wabeerawo embeera ekireese. Era nga bwe kiri nti wabalabye bannakenya nga balabula Museveni nti togezaako kutuwa magezi eno, tetukwetaaga magezi go kubanga balina ensonga ezaabwe.
ate na wana Uganda tulina ensonga ezaffe era nga bamugamba nti ebiwuwo bikulemye. Kakati Luwagira bino byonna nga bwe nkugambye nti bali mu kugulawo Patriotic League of Uganda, Patriotic League, PLU, Youth Forum, nga bali wansi w'omulamwa Youth Leadership and Civil Engagement Building Tomorrow's Leaders Today. Kitegeera nti bazimba abakulembeze ab'enkya. Kale bayinza okubeera batuufu kubanga omusajja waabwe bamuleese Muhoozi bagezaako okubeera nga bamuzimba nti wabula so si bavubuka okutwalizaamu ng'abeggwanga nti babafaako nnyo kubanga okwo kudyekadyeka oba okutukwata obujega baabutukwata dda emyaka 4 egiyise ne batuteeka mu lutalo tuze kununula ggwanga tuze kukola tutya essaawa yakakati answers be bazirina ne bannayuganda be bazirina ddala nti mutuufu Uganda yanunulwa. Ekitabantu kyavaawo, okubba, obubbi, obuli bw'enguzi byavaawo, effugabbi, okufugibwa ku mmundu, okulinnya eddembe ly'obuntu byavaawo. Bwe tugamba nti Amin yali kijambiya, ate guno omulembe baguyita kijambiyo kubanga abantu bafudde. Njagala okubuulira ku mulembe guno ogwajja okununula eggwanga. Kakati okuvumirira oba oli awo kwekalakasa Kenya kwe siyagala kwogerera nnyo kubanga bannakenya nabo balina ensonga ezaabwe ate ffe engeri gye tuli bannayuganda naffe tulina ensonga ezaffe. Kitegeeza tulina kubeera nga ate naffe twerwanako ku lwaffe bali balina nsonga zaabwe nabo ndala ate era ebyobufuzi ewaabwe birala nnyo ku byawano. Kakati olwo munnange Luwagira ono era nga ye National Vice Chairperson owa PLU ekibiina mwe batembetera mutabani waabwe okubeera nga ajja okufuga eggwanga lino bw'atyo annyonnyola ku kigambo kye bayita patriotism. Nteera okubagamba nti ebigambo ebimu wano mu vocabulary yaffe mu Uganda byakyusa amakulu nti gwe bw'ogenda n'okinoonyerezako kye kitegeeza ye bw'aba akyogera olabira ddala nga tosobola kwogera kintu ate kyotaweereddeeko ekizampu bw'ogamba nti nno bannansi balina okuba n'omutima ogwagala ensi yaabwe era ng'ogamba nti okubeera patriot oba patriotism kyetaaga omukwano ogw'omunda ennyo ogw'amaanyi eri eggwanga lyo ne bannansi. Kwegamba oyagala nnyo bannansi oyagala nnyo eggwanga lyo. Naye njagala okubuulira bwe tutunuulira ebigenda mu maaso wano kasokedde nga batulugunya bantu kasokedde nga bookya bantu paasi. Toyota ayagala ennyo eggwanga. Sijaga nti eggwanga lye tavangayo. Muhoozi tavangayo. Taata waabwe oba muganda waabwe awagira buwagizi era ne yeewera nga bwe bagenda okubasomba tugenda kubasomba tugenda kubamalawo tugenda kukola tutya. Tulina right okutta. Byonna babyogedde ate ne babikola ku bannayuganda. Naye awo patriotism takolawo era awo bwe batuuka okukola ekyo bo awo patriotism taliiwo. Okwagala ensi yo ne bannansi tekikola tekiriiwo awo si debate wabula nti baagala bakiteekemu ggwe naye nga ate bo balina eddembe okukutta era bwe balina eddembe okusomba nga bwe baagala ne bataziddwa ne zisomba ne zikola buli kimu. Balina eddembe okulinnyira eddembe ly'obuntu balina eddembe okutwala buli kimu kye baagala balina eddembe okuwagira enguzi na buli kimu n'obubbi. Bo ku sayidi eyaabo patriotism oba omutima ogwagala ensi gye balimu kwe kuginyagulula n'okubeera nti nno bannansi babakaabya akayirigombe. Bemba byenjogera nga nnimba siina ekizampo zenyiza kuwaza amaanyi okuleka ggwe nange okugamba naawe ekizampo zoozirina kubanga obadde ojja oziwulira. Naye kwegamba bw'otunuulira ebintu nga bino
nti mwe bannayuganda muli awo naye jjukira nti bifumbekeddemu ssente empitirivu nti abavubuka babeesibyeko nnyo. Juzi nakuwa ekyokulabirako wano nti batugamba nti ebitundu kumpi 53 n'ebitundu ebigwamu ku buli oba 55 ku buli 100 ebya population bavubuka oba baana abali wansi w'emyaka 17. Kyokka ate Uganda erina abantu kutwalizamu bonna miliyoni 46 roughly 46 bazaale bwezi tyabo. Kati kitegeeza nti bana abaana abato abali wansi w'emyaka 17 bakola miliyoni 23. Bano bazze batugambye nti already bakunganyiza abantu abawagira NRM nti bali miliyoni 18 n'omusobyo. Census nebayiwayo kubanga bo bakikola bamanyi nti abantu baleka beeyongerako mu kibalo kyabwe ekifanaganako bwe kityo. Nejjukira nti abantu bakulumulukuka nnyo okuva mu Uganda okugenda ku byeyo mu nsi z'Abawarabu okusinga oba oli awo abayingira mu Uganda kubanga tebalina kye banonemu ki. Naye ebyo byonna nga bikyali awo byonna nkugambye nti bikolebwa naye nga tutunuulira biri ebyo mu maaso. Bagamba okuzimba abavubuka mu byobufuzi oba abakulembeze ab'enkya si bavubuka bano nti mmwe oba ggwe nti mutabani wo wabula bali era yensonga lwaki bafrontinga mutabani waabwe naye nga bakimanyi nti nno balina okugenda nga kubanga balaba nti abavubuka kyekimu ku obstacles oba ku mizizi ekiyinza okubeera nga kibalemesa okubeera nti batuukiza ebigendererwa byabwe. Kuba gurupu y'abavubuka jjukira nti bwe gubanga guno omugigi oguliwo ng'olwedde gwankyukakyuka kitegeeza mu buli myaka 5 wabawo generation ate era ebeesangawo eri. Kati kiba kitegeeza nti kaba kaweddemu ate era kaggwamu dda. Kati balina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakozesa omusimbi omungi guli gwe mbannyonnyodde era gwe baatunnyonnyola nabo gwe batasobola kubeera nga batunnyonnyola lwaki beerangirira nga abagagga ennyo baabagaggawala ennyo ate nga bajja baavu nnyo bagenda gukozesa mu mmwe abantu. Naye mwe bannansi mulina okukimanya nti makyazi mu abavubuka mukkiriza babawa obusente obwo naye mufaanaganako abalidde eggi ne mwesubya omuwula kubanga ezo ssente nga bwe muwaana abo nti bazirina nti balina ssente bannange. Nedda ssente za ggwanga kubanga tebalinaawo we baazijja. Bagenda Rwanda oba Kenya gye baazijja oba wano. Naye ku nsonga y'ebyo bye tuwulira ebitalinaako accountability ebyobusuubuzi kuba kati bw'oba ogamba nti oyagala bannayuganda babeere nga bayiiya era beenyigire mu mirimu egy'okuyiiya n'okubeera nga batandikawo businesses naye nga option bannayuganda abavubuka kuba bweyogera ku bavubuka option gye balina yakugenda kunoonya passport kudduka. Sooka weebuuze lwaki badduka kakati awo ozimba ki? Kakati olwo muganda wange atunnyonnyola tugamba nti abo abeekalakaasa mu nsi endala ezitwetoolodde oba ensi zonna zetuwulira gye beekalakaasa mbu babeera tebaagala nsi zaabwe. So nga nabali abeekalakaasa beekalakaasa kununula nsi zaabwe olw'ebyo biba biriwo ebibanyigiriza. Kakati ababikola be benyigiriza abo abeekalakaasa nti katugambe nti bo bwe babeera baagala ensi zaabwe. Kyovudde olaba nga mbagamba nti bino byonna bano babyogera lwakuba nti bo balina omukkutu, bali ku mukkutu. Bagagga bavundu tebalinaawo nnaku yonna. Tebasobola kutegeera nnaku y'abantu yadde n'olunaku n'olumu kubanga nabagamba nti bw'oba oyagala okutegeera omuntu ebimuli ku mutima gwe muwulirize buwuliriza. Omanyi omuntu asobola okubeera nga anenya omuntu afiiriddwa lwaki akaaba. Ayinza okugamba kati akaaba nnyo alowooza afudde anadda. Naye awo wennyini waakyogeredde singa bajja ne bamubikira muga nti owange gy'ovuddeeko olowooza omwana wo abadde asala wali ekkubo pikipiki n'emutomera n'afa abadde ajja eno ayinza okkuba omulanga ogusinga n'ogwono gw'abadde anenya
naawe n'ojula omubuuza nti owange ate kati gwe okaabira ki gwe bakubikidde anadda kati be bana abasajja kifaananyi kyenkusiigidde singa nabo babeera mu bwavu babeera mu kunyigirizibwa babeera nga tebalinaako waabwe ebyabwe babibatutteko bajja kulwana okufiirawo kubanga ekyabatwala mu nsiko kwali kuwamba bitali byabwe ate era nga bakulaga nti beetegefu nnyo okubeera nga waakiri okufa waakiri okutta era yesu waakiri boogera ku genocide okukuuma ekyo kye baawamba naye ate gwe omutima gwe bo beetegefu okubeera ng'ensi bagiteeka mu genocide kuba badde bajja bakyogera naye ate gwe awo bajja kugamba gwe toyagala nsi yo na bannansi banno gwe singa obwaka tugeze oba ovuddeyo n'ogamba nange nedda kale kanneekalakaaseekokko okwekalakaasa okw'emirembe empandike ebipande tugende nga naffe twekalakaasa tugamba kale balekerawo okubeera nga basiba abantu nga tebabatwala mu kkooti kwewozaako oba okutta obussa abantu nga tebabawadde mukisa kwewozaako just ne muwandiika ebyo ku bipande mugezeeko mulabe kye banaabakola mwawo temulinaawo ddembe era awo muba temwagala nsi yammwe bwe mwogerako ku bubbi ku buli bw'enguzi obuliwo mwawo muba temwagala nsi yammwe bali ababba era abeewaana nga bwe babawadde backing bo be baagala ensi yaabwe ebyo byonna byenjogera bitegeeza kutusiba katambala ku maaso kutukwata bujega bannayuganda bitegeeza kutukwata bujega bino byenkugamba nze sirinaawo kigambo kyenjogera nti oba kivuuma oba kivuula ate era sirinaawo kigambo kyenjogera kiri wabweru wa box ey'ebyo ebiriwo by'omanyi obulungi ebigenda mu maaso nti oba kuvuula oba kukola ki oba kulumiriza bye simanyi kakati omukulu ono Toyota bw'atyo akubiriza bannayuganda nti mwali badde mwenyigira mu bintu oba mwali badde mwewala okwenyigira mu bintu ebyo ebyokwekalakaasa ne mwenyigira mu bintu ebyokuyiiya mwali badde kubayogera ku innovation and self reliance temwali badde mufaayo nnyo okulaba nga mweyimirizaawo nga temulinaawo nnyo kwegamba oba ku mbeera yakusabiriza olwo musobole okubeera nga musuumuka oba mulinnya eddaala nti eri okubeera nti nno temwesigama oba temudipendinga ku gavumenti kwegamba temwesiga mirimu gya gavumenti nti gyegyokka gyegiriyo gye munoonya bannayuganda naye bannayuganda babadde nga bajja boogera ku kigambo ky'obwavu ng'era nga bagamba nti gavumenti ne tutadde nnyo mu bwavu okutuuka okubeera nti tufudde bamasiikiini nti omuntu okufuna ekizibu alina kgenda asinkane Museveni bamukuba ekifaananyi Museveni kyayita cheap popularity yakiyita cheap politics akiyita cheap politics nti abantu okweraga naye nze ndaba abantu okubeera nga okufuna ssente oba omuntu okufuna ekizibu alina kunoonya mukulembeze wa ggwanga mufuzi wa ggwanga mbw asobole okubeera nga amuwa ssente kati n'omufuzi w'eggwanga naye n'ayimirira naye ne babakuba ekifaananyi nti kati abavubuka abalala olwo babeere nga nabo balabirako nti laba wuuno katugeze full figure oba big eye oba King Michael Chameleone oba Bebe Cool oba Kenzo wuuno asinkanye Museveni era agaggawadde mulaba Kenzo okulesinkana Museveni n'agaggawalirawo Bebe Cool ne bafuna ssente kati olwo naffe tulina okukola kati olwo agezaako kuzannya cheap politics ye gwagezaako kutamya banne ye kyakola kyavumirira eri bali abalala nti gwe ne bw'okwata emmere leero kati nga mu biseera bya covid ne musalawo okugigabira abantu ajja kugamba cheap politics naye ye okuwa omuntu ssente alina okukakasa nti babakuba ekifaananyi era n'alaga nti ye yaaliko ssente kwegamba okwefuula oba okweteeka mu kifo ekyo nti bo be problem solvers
be balina ssente, be balina buli kimu. Naye ate wano Toyota akugamba nti Bannayuganda oba abavubuka balina okubeera abayiiya, balina okuba nga beeyimirizawo ku lwabwe, era balina okuvaamu endowooza ey'okubeera nti banoonya mirimu gya gavumenti, oba nti gavumenti yerina okuba nga ebawa ssente okubayimirizaawo. Balina okubeera abayiiya ennyo, naye waliwo gurawundi ey'okuyiiyizaako, kubanga already ffe nga Bannayuganda tulina ewantu wangi nnyo bwe tusobola okubeera nga tujja ssente. Wisanga abantu nga option gye balina yakutunda ttaka lyabwe, kugula bodaboda kujja mu kibuga. Era abo abababanja oba abazibawola ku mabanja nabo ne babeera nga bazibawola ku mabanja, ate olumu ne bazinona ne bazibajjako olw'embeera ebeeteereddwawo. Mu kifo ky'okubeera nti nno bateekawo embeera esomesa abantu, temutunda ttaka lyammwe, mulireke, sooka omale okwogerezeganyako ne structures ziteekeddwawo ku byalo nga tonalowooza kutunda. Bayinza kukuyamba batya okudevelopinga ettaka lyo, okuteekako oba kubanga jjukira tulina ettaka eggimu, tulina buli kimu nga tonawo kulowooza kutunda. Naye olw'okuba nti waliwo puroguramu ey'okuwamba, jjukira nti bajja kuwamba, ekyokutunda bakyaniriza nnyo, kitegeeza emivyo ne gijja ku ttaka, abantu ne babeera nga basigadde tebalina bwe babeera, tebalina basobola kubeera nga beekulaakulanyiza, kubanga omuntu kizibu okwekulaakulanyizaawo mu bbanga bw'atyo ng'atudde ku pikipiki ye wali ng'ate waaba yatundayo, si kyangu. Kati obuyiiya Bannayuganda babalekeddwa obwo, kuyiiya kuvuga bodaboda, awo oba oyiiya, kuyiiya kugenda kwewola ssente wali ng'ozzaayo buli lunaku. Bamaanirendazi we bali bangi nnyo, ogenda ne weewola wali ssente, kati buli lunaku okolozzaayo, bwe bbanja bwe liggwayo n'oddamu ne weewola okolozzaayo. Bo nga bakola amagoba nti ensi baagifuula bizinensi, Bannayuganda babafuula bizinensi, nti waliwo abantu abajja okutufuula bizinensi mu buli kimu, kwegamba ne batutamya eggwanga. Kati mu kutuduulira okubeera nga batugamba nti mwali badde mwagala nnyo eggwanga lyammwe, boogera ku patriotism, kubanga kutuduulira, kubanga bakimanyi nti ekyo ate era kye bajja okumalawo. Lwaki bakukonfuse nga bakulaga nti embeera eri bulungi, tutambuliraawo. Bannayuganda abakkirizibwa oba abakkiriza okubeera nga bakwatibwa obujega, nabo ne babeera ng'ebyo babikkiriza, kubanga ye bo batugamba nti bo tebaagala mbu bavubuka kulinda gavumenti kubeera ng'ebawa emirimu. Era teri abeerawo nti anoonya mirimu gya gavumenti nnyo. Titukkiriza nti Bannayuganda balina okubeera nga bayiiya, era nti balina okubeera aba entrepreneur, abaakabi, okitegeera, bavubuka, ayogera ku bavubuka. Naye abavubuka nkugambye okufuna passport gwe mulimu gwe baliko, okufuna passport kugenda, kuba bakimanyi emirimu tegiriwo wano era nga bagenda buli lunaku baba babeera bagenda, ate abayitirivu okuva mu Uganda. Naye ekyo tekyalibadde kibi eky'Abannayuganda okugenda mu nsi z'ebweru okupakasa. Naye mutindo ki ogwa labor export gyo exportinga, labor gyo exportinga, mutindo ki kweri? Ebyenjigiriza obisse, buli kimu okyonoonye. Kakati olwo Bannayuganda abagenda okukola, bagenda kukola mirimu ki? So nga kyalibadde nti ebyenjigiriza byalibadde biteekebwamu amaanyi. Nsuubira okubanga era ebyenjigiriza biteekebwamu amaanyi, kitegeeza nakiri ekyobuyiiya, ekya innovation, ekya entrepreneurship, nakyo era kyalibadde ate era kisingako, kyekiriza kyalibadde kikola. Naye olw'okuba nti ebyenjigiriza mubisse, mubittidde ddala. Kakati olwo Bannayuganda banaabeera batya abayiiya, knowledge bagenda gijjawa? Era bajja kuyiiya kuvuga bodaboda, bajja kuyiiya funa passport kugenda bweru.
ekitali kibi naye abagenzi okukola ebweru eggwanga litutteyo mutindo ki? Kubanga oli bw'ava wano nga dokita, injiniya, musomesa, kiba kitegeeza nti abeera agenze ng'aliko value, addingako value, bamukolako value addition. Kitegeeza n'eri aba wa mugaso nnyo era abeera akiikirira eggwanga lye bulungi nnyo era akasente bw'akakola bw'akazza wano kaba kangi. Naye Bannayuganda batuuka ekiseera ne babeera nga basobeddwa nga balina kuyiiya bweyiiya, kweyiiya bweyiiya. Kati bw'ogamba nti oyagala Bannayuganda babeere abayiiya nga tebasomye, ng'ebyenjigiriza obisse, bati sigenda kwogera ku bya bulamu, sigenda kwogera ku nguudo n'ebirala, katwogere ku byanjigiriza kubanga twogera ku Bannayuganda abayiiya, abavubuka banaayiiya batya. Kale kati nze nga Uganda atalaaja obuzibu bw'endaba, obuzibu bw'endaba kwegamba waliwo abantu abatudde mu kifo nga bafuba nnyo okulaba nti waakiri bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakibeeramu tebakivaamu, ne batuuka n'okubeera nga boogera ebintu ebitaliiyo, nti Bannayuganda balina okulwana ennyo okulaba nti abantu abo bava mu kifo ekyo eggwanga lisobole okubeera nga lifuna breathing space. Kubanga omuntu waba tasobola kutegeera nti nno ddala mbutuufu alemereddwa myaka 40 alemereddwa ng'ate ayagala akulage nti aleete era n'omuntu waba ayongereyo pulogulaamu yaabwe y'emu ey'okutufugira mu buddu, kiba kitegeeza nti kakati awo gwe obumuwuliriza kitegeeza shawuri yaako gw'osalawo omuwulirize otegedde omuntu oledde kati omulabye nga bwe nkunnyonnyodde kubanga endowooza eyo ya Toyota y'endowooza yaabwe eyo bonna. Naye ng'ekituufu kiri nti eggwanga ligenda mu maaso, eggwanga ligenda mu maaso. Naye kati Bannayuganda bagenda ne badda ebweru n'agamba nti Uganda okyasobola okukola bizinesi, okyasobola okukola bwoti, okyasobola okukola simply because Uganda eri gifted by nature. Katonda yali yagiwa nga yagiwunda, yagiwa ettaka eggimu, yagiwa obudde obulungi, ebyobugagga ebirina. Kiba kitegeeza nti Uganda nayo kennyini nnyini obukulembeze obulungi, good governance, kubanga oyogera ku good governance, kyekyalibadde kisobozesa Uganda okubeera nga eyitemuka eyogerwako mu nsi yonna ng'ensi ekulaakulanye. Naye olwokuba nti babiyinza ebyobufuzi, ate olwokuba nti abantu abali mu buyinza balina kiri titutewawamba tetugenda kuvaawo, okitegeera tulina kusooka kubeera bagagga nnyo olwo ne bannansi nabo tusooke tubaweeko obusamambiro, tesobola kufuga bagagga. Kitegeeza nti eggwanga tesobola kugenda mu maaso kubanga gwe bw'ogamba nti Bannayuganda bayiiye, Bannayuganda basobola okubeera abakozi ba bizinensi ez'amakulu esobola okubakulaakulanya ng'ebyenjigiriza obisse n'ebirala byonna ng'ate obwavu gw'okakasa nti basigala baavu. Kiba kitegeeza nti obeera olimba bulimbi, waliwo ekintu ky'obikkirira wabula ogezaako okwagala nti nno kati olw'okuba oyagala abavubuka babagire muhoozi, omuntu wammwe ajje era asitulwe asigale ng'atwala ekintu kyammwe mu maaso. Kati era weenimbika mu bana abavubuka kubanga gwe musingi gw'omanyi gw'oyinza okubeera ng'otambulira kubaga nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Ensonga kyo kiraba nti beesibye nnyo ku bavubuka, beesibye ku bavubuka, bo balowooza nti weewali omusana, naye ng'ekikulu kya byonna oba ekituufu kiri nti tewaliiwo musana gwawo. Abasajja eggwanga baalizingako ne balivuunika bati, emitwe gya Bannayuganda gyonna baagisulika, bo ekyabwe gye giri waggulu. Kati mulina okulwana okuva mu busulifu obwo, nammwe muyimirire musobole okubeera nti nno mwetegeerera. Kati Uganda efaanaganako omukazi omulungi, nti gwe ne bw'omusiga ettosi ne bw'omubaza ebigoye ebibi, kasita anaabako wali ne yeesiga akazigo bw'ati, kitegeeza obulungi buba bukola ki? Bukomawo bukomi. Uganda bwetyo bweri. Ekyo tuleme kutweyinuuza kugamba Uganda eriko yadde gwegerako mawanga amalala. Ffe tetuli mawanga malala.
Tetuli mawanga malala, mulekerawo okwogera ebigambo ebyo. Waliwo omusirikale omu ali Somalia nga gwe totambulangako eno bw'otuuka simanya wa bw'okola otya. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti ffenna tuli wano mu Uganda okuva mu families ez'enjawulo. Kati mwe bwe muba nga mulina amagezi agasoma, musobola okusoma, mulina abasomesa, mulina abalamuzi, mulina balooya, mulina badokita, mulina abasomesa, nga Katonda yabawa muyinza okuba nga kumpi mulina degrees oba nga mmeka ewammwe mu family, bwe muba nga muba muweeranga 15 nga degrees ziri 15. Naye ate waliwo banneiba bammwe just nga lusalosalo lwe lubaawula nga oli yazaala abaana nga 20 nga tekuli na graduate yadde n'omu. Kakati olwo nga gwe otandika okubeera nti no disadvantages z'abali ate oziyingiza eno ewammwe. Mwe Katonda yabawa kitegeeza nti kirabo kyammwe, mukisa gwammwe. Uganda erina omukisa gwayo. Lwaki mugijuliza amawanga amalala? Lwaki oyogera ku kwekalakasa kw'ekkinya? Otiisa abavubuka ba wano. Ffe tetulina bizibu byaffe. Bali bolooza beekalakasa tebalina bizibu byabwe. Wabula otya kimu nti bwe baneekalakasa bajja tujja mu ntebe. Anti bajja tujja mu ntebe. Gy'obeera babazaalira mu ntebe.